bali abagala akafo ka Seggirinya bali mukuta kifaananyi kya Nuupu bajagala okkiriza between Kwezi Myandi yu Museveni yabulaninga Nuupu nga bahuliganye teri abadde muwagizi wa Nuupu mutuufu naye nandibadde nga mpagira emyalo naye nandibadde nga ndi mubi ng'omulambo gwa Seggirinya guli wali mu ddiro n'akola ekyo kyebakoze olw'omululu gono nakigwanyizi ayagala akafo ka Seggirinya yabadde atta kifaananyi kya kibiina tosobola kubanga oli muwagizi wa nkyukakyuka Kwezi n'olaga obusirusiru ku mulambo kubanga mu kufiirwa ne Museveni yabadde akkirizibwa okujjaawo ne Muhoozi yabadde akkirizibwa okujjaawo omulambo tegwabadde gwa Nuupu kubanga omulambo ogwo gwabaddeko famire yaago guyina abaana baago ate ffe mikwano gyaffe ng'osanga bonna abali abakayana okufunirako akazindaalo tebasobola kuyamba mwana wa Seggirinya nga bajja bwenyinza kukola ki kubanga zisobola kusanga Naggirinya nesikola ki munnange tenkizuula so nabadde nkuta akazindaalo bwe nti ne mmanya nti wano wayinza obutabaawo ba Nuupu batuufu kubanga singa Nuupu teyambaddemu security ya Bobi Wine teyandinkuumye singa Nuupu teyambaddemu banuwa mutwe tebandinkuumye singa Nuupu teyambadde ba ambassador Firebase tebandikoze eki ne bambi balwanye n'abantu ba wansi okunkuuma ne bagana bali okuba ebicupa kubanga bakasuka ebicupa babanga basatu banna kabadde kakundi kati bambi abantu ba wansi nga beewunya busiru bwabwe basigadde bazinze emikono bati nga banyeenya mutwe kati ndawooza omuntu ali soba kyovala nga saavunaanye Kyagulanyi era sina busungu bonna ku Nuupu navunaanye ono ayina akakundi ow'omululu ayagala ogenda mu kifo kya Seggirinya ate nga bannakawempe tebalina okukola kuddiza muntu wa kika kya Seggirinya ekifeesi era ekigenda okuswaza Nuupu ng'etaddewo omuntu nga wa mu nnyumba ya Bobi Wine ekyo kyabulabe ati kigenda kulaga okweyagaliza kigenda jukira wabaddewo propaganda atambula nti Seggirinya tebamwagala Seggirinya nga yakafa ate oletewo mu nnyumba ate nga gobadde pulezidenti Kyabusiru balina kunoonya muntu mu famire ya Seggirinya anaasobola okulabirira famire ya Seggirinya okugenda mu maaso mubajja bagamba mulina obwa pulezidenti muli bagagga musooke muddeko ebbali tuweeko kuba n'abannaku bafune enkola entuufu eri nti Kwezi between me and you nga ndi ku leediyo ya Busoga nti enkola entuufu mwandinoonyezaayo omuntu mu kika kya Seggirinya ne mugimwanga token of appreciation kubanga Seggirinya ye mubaka mpuliriza nedda ssebo mpuliriza NRM mpuliriza Seggirinya mubaka afuze Uganda eno n'omwaka gumu kitundu nga obulamu bwonna nabumalira mu kuyamba abanaku konya mu mutima netwaketerere otegera bulungi obulamu bwonna bumalidde mukola ki kakati omuntu oyo bw'otamusiima n'omuddiza kubanga nyekati nagambye bye mwogera mu abanyampi mwe banyampi abatuufu mutuba tubimanyamu NRM parliament bakusindika kugenda kulya kati basindika omwana wa Seggirinya oba muganda oba driver we anaasobola tumukozesa endagaano nti labirira buli mwana wa Seggirinya labirira buli wakika wa Seggirinya tukuwadde kugenda kuyamba Seggirinya. That's how you appreciate the man. Munnange mbadde nabadde ndyawo jjo amasimu ne gavuga ne banneetondera nze am a gentleman chairman Nyanzi yankubidde netogerera essawa mmeka nayogera ekimuli ku mutima nangamba ebbanja lyange ngirigwa namwenge ebbanja lyange lyaweddewo nangamba naye nsaba onsonyiwe buli omu yeekubye ebikompola era Nyanzi simuyinaako buzibu namusonyiye era ntwala nkirangira ku leediyo ya Busoga siyina buzibu bwonna na Nuupu ku mutima ku busungu wadde okunyiiga era ensonga eyo ngikomeza najjogerako nabadde jjo okusanyuka TV ne kati engeri gyeri leediyo ensonga ya Nuupu n'obucupa bwa bajjo mbikomeza ku Busoga radio kubanga nakizudde bw'otoba wa opposition mutuufu gavumenti esobola okujjako batekawo abantu basatu banna singa mbadde bajjo waaluli juka naddayo okusoma kati ndi reform demand kakati lwaki nawangudde bahuliganiza abangi I felt ahead of them kwanalabye nga kakundi kakozesebwa singa babadde bano abantu ba wansi nga be bankubi kyandibadde kyanjawulo abantu ba wansi bambi basituse mu kidani ne bamperekera paka ku mmotoka ne batukane ku mmotoka yange ne bamperekera paka ku kkubo awo nategeredde nti amaanyi gagambadde mu bantu singa kyabadde nga kikolwa ky'abantu bano abanaku bempeereza nandimenyesa omutima naye kyandinumye nnyo neŋŋawe naye abantu bempeereza tokutanjagala bwenti nabakolaki kubanga nze tebanjawula nabitex ate ekyokubi kyebamanyi bandaba nze ndi open Kwezi n'oba mukwano gwange okola ebyekisirunga bandi nkolaki kati bano balina bano babadde bateddewo opposition ey'ekisirusiru nti bwensanga Kwezi simubuuza naye kakati olwo basinzidde ku ki tebalina nsonga ate balina ensonga nalabye obatandikidde mu bavuma kubanga babadde basiru ekyabanvumizza tebasobola kubanga wali mulambo nga bali mu byabufuzi mugenda kulaba okusobola kw'abasajja bano bwe muyita aba opposition nga Seggirinya tanabeera mu ttaka ku mande balangirire nti ki nti fa twagala kifo kukitwala
nga batandise okukyepikira. Lwaki abamu bafaayo nnyo mu lumbe buno obudde beefulamu balumiddwa bali mugamba tuwonya ekizibu ekibadde kitulemesa okufuna batandise dde okuba ebipande kubanza Seggirinya abadde mukwano gwa mazima ga Katonda njaga vidiyo eno mugisevinge njogera ndi mukakamu ndi mulwadde ku Mande nga Seggirinya Sande enkya mugenda kuwulira abeegwanyiza ekifo kya Seggirinya anti era bagenda Seggirinya bwe yali agenda okufa yaŋŋamba ebigambo bino tafunye essanyu mu nsi tafunye emirembe mu nsi lwankweza bannabyabufuzi abali mu NRM bonna. Seggirinya abadde n'ekizibu ng'NRM temwagala nga n'opposition temwagala. Lwaki opposition temwagala? Kubanga abadde alabisa opposition nti omubaka wa parliament twetaaga kuba mu parliament twetaaga kuba mugagga nnyo okukolera abantu. Yabadde akozesa akatono kayina nga banyina okulobinga. Tosobola kungamba nti gwe mubaka wa parliament nga tosobola kugula ambulance ku kyalo. Era abantu abasinga okufulaminga Seggirinya nti muyeekerawo bijambi abali opposition be bakwata lipooti ne bagiwa Museveni. Seggirinya abaka bamutuukiranga ne bamugamba lwaki otulabisa. Kyagulanyi yabadde ku kitebe wali ku Nuupu ekamocha ayina statement gye yayogedde mwena gye mutambuza ku TikTok temwatitegere kyabadde ategeeza nti yabadde agamba abaka bamutuukiriranga bano bakali smart nga bagamba omuvubuka ono atulabisa akozesa kabampaane ffe tulinga abatali babaka. Era boogera mu parliament eyo Seggirinya ye mubaka abadde ayagala ab'NRM n'abe-FDC n'aba-DP naye kasa yatandika okukola kye bayita service delivery bonna bamukyawa. Era kwezi njagala nkubuulire nti teri Munnayuganda agenda kukolera kutambulira kuddamu nga Seggirinya mwafiiriddwa member wa parliament atagenda kuddizibwawo okumala emyaka abalako badde bagenda okuyigira kubanga twafuna ekizibu nti mwenna bampuliriza ku leediyo eno mwagala nnyo ababaka abajja ne boogera ebingi ompulira bulungi naye nga tebagenda bituukiriza. Seggirinya manifesto yagituukiriza mu nnaku ze 9 ezasooka. Era abantu abasinze okutta Seggirinya nga temunnanenya Museveni nga temunnagamba muntu yenna yabadde bantu bakola nabo. That's why wenakutta akazindala okwogera mu lumbe ne mbagamba ekisa Seggirinya nkweza mmwe ekisa Seggirinya butamwagaliza mmwe ekisa Seggirinya bunaafuusibwa mmwe nabadde ntegeeza bo ab'opposition nti bakoze kyamaanyi okulaba nga Seggirinya tatuukiriza kirooto kye okumanya babi ne bwe yazimba eddwaliro wabulamu Katonda omuntu akwatira eddwaliro lya Seggirinya libeerewo nti tuyina ekizibu kya Museveni naye nga temukyekiriza opposition yammwe mukyabonaabona nnyo. Opposition asobola okugula ebivuuka 2 ku kyalo ne bijja ne bitambuza propaganda ne biwogganira omuntu kubanga be bagala nduulu kati e Masaka gye balaga ogenda kulabawo omulambo. Information gye nnina Mpuuga yaguze fangodi ye gaali ye ne Kyagulanyi ajja ne gaali ye ne gavumenti ejja n'amagye kati olumbe eki ne poliisi kati tunaabiranga mu munkenko obwe buto bwa kisiru tugenda kukolekera mufu naye bano bagala kukolerako politics. Mpuuga ayagala byabufuzi Kyagulanyi ayagala byabufuzi ne gavumenti ayagala byabufuzi ne bajjamu kiri kibayita humanity obuntu nti nfo gye twandibadde tulumirirwa Seggirinya buli omu ayagala kamera zimulabe buli omu ayagala alage nti abadde mukwano gwa Seggirinya buli omu ayagala anyolwe naye nkulayira amazima ga Katonda mu ggulu nga ndi ku leediyo omwana wa Seggirinya ajja kunoonya ekyokulya nga teri amuyamba mwamu owakawuma takinoonya mu Katonda mu ggulu mwenna abampuliriza ku busoga lw'eyo leediyo bano abantu babi okusinga ne gye nkomeza nga twali kwawulamu. Era abantu abasinga bagamba Bajjo talina kibiina kya byabufuzi Bajjo talina ki nze kuba ntambulira ku mazima kwezi buli muntu gw'osanga tayagala Bajjo ku mutima musiru buli muntu gw'osanga awalana Bajjo musiru tomuwalananga kubanga Bajjo wa mazima kwezi oli mukwano wa siku just biki byekugamba ni mwana watonze mpisaamu eggaali nkuyisaamu eggaali kuba okola ensobi nze sidiringa na kibi Bajjo mpisaamu nkuyisaamu eggaali because bw'okola ensobi ngamba kwezi wa kati onvuze nze n'onkula kyegamba okitegeera kwezi nti nze ensobi njogeranga ki kakati mu mazima ga Katonda mu ggulu nga ndi ku leediyo ya Kyabazinga e Busoga mubale ennaku 3 omwana wa Kyagulanyi ajja kuba talina kyakulya kuba amawulire gajja kuba gagenze ate 15 parliament kyatuwa nazo ziyinza obutajja kubanga parliament yennyini gye baagala nti bagenda sonda buli mubaka NRM tebaalabiseeko era nvumirira President Museveni nti ogwo omutima omubi gwe walaze NRM ababaka omutima omubi gwe mwalaze omulambo namwe muli bahulira ne batajja nze bankozeko hooliganism tugenda tutuukawo mbanyumize ki ekyatuuseewo naye NRM yasoose okulaga akabonero ka hooliganism mu parliament. President Museveni obanga oli musajja mukulu nga gwokulembera eggwanga
n'okunga ababaka ne bagana okukungubagira Ssegirinya olw'okuba muyina enjawukana mu byobufuzi kubanga Ssegirinya aba opposition ati Museveni abakubanga yagala Ssegirinya yapostinzako nti lipe Ssegirinya soko sirike mukujubisa Museveni abakubanga yagala Ssegirinya ndi bali yamutadde ku Twitter we yapostinga YouTube atali MP naye Ssegirinya MP akoledde eggwanga kikulaga nti gavumenti gye tulimu yabamusimira mu bbwa nti Museveni ayagala nnyo bannayuganda obalaba mu nnaku Ssegirinya abadde abuusa bannayuganda nti musevinge ne Ssegi box Ssegirinya abadde abuusa bannayuganda nti osobola okubeera MP n'okolera abantu kakati ng'ekyo kiruma Museveni kiruma n'opposition bayidawo okubawa information abantu b'e Busoga nti politics Museveni yagifuula business nti without Museveni there is no opposition ng'oyagala Kyagulanyi agwe abantu bamutamu ennyo Museveni aveewo bonna bonna bakola Museveni waali so eggwanga balikwata ne baligabana ne balikolamu business that's why I don't have any side because nze ndi mugezi ndi mubuufu that's why nti abaka opposition bakola nkola ya Museveni butakolera bantu tebalina kye bakoledde bantu gasitovayo bwoti ng'okolanga Ssegirinya balina okukuba kubanga bamanya nti bano bannayuganda kwezi bawumba tuutu ti munnayuganda jangu omulimbelimbe jangu oyogera ebigambo byagala okuwulira jangu omuteekemu essubi eritali bakubira enduulu bakubira enduulu okumala emyaka makumi bakubira Ssemwogerera enduulu ne bakubira Ssebaggala enduulu ne bakubira Besigye enduulu bakubidde Bobi Wine enduulu kati teri kyali kikyuse naye osanga omuntu ng'ali kuli afa apagira bannayuganda bagana okuzuuka nti balina kuwagiza muntu gw'ofunamu kubanga nabali bamubasindika mu parliament genda kulya ompa akalulu kange nange nkuwa akalwompaaki ate n'ekyokubiri balonza abantu abannaku ennyo masiikiini alina kusooka kwetereza bulamu okulowooza ku bizibu byogwo omuntu omulamu kati Ssegirinya kyeyajjawo kuba Ssegirinya beera agenda okufa yanyumiza n'aŋŋamba nze nina miliyoni zange 2 ngenda kukola mu ddwaliro batuwadde babawayo Ssegirinya nga babawayo miliyoni endala 150 babayo n'obukadde bulala 55 parliament ng'ogigenzemu omulundi ogusooka n'ofuna miliyoni 5 n'alya looni yakawumbi kamu kati yalina 1.5 billion yangamba ngenda kujjako miliyoni 7 nzize mu bantu ziri nguleko akayumba mbadde sirina bwenkola ki bwe mala ogulako akayumba nguleko akamotoka ka miliyoni 5 ngulireko ne mama wange kapoloti n'abajetinga ssente bwe ziti naye oli MP omaze mu parliament emyaka 10 Ssegirinya yakajja omwaka gumu kitundu mu Katonda mu ggulu akoledde abantu kwezi kankolere mbaka wa parliament waba yakayingira bwati parliament bamuwa miliyoni 2 ez'emmotoka ne bamuwayo 150 ekyokwekubako enfuufu ne bamuwayo miliyoni avaawo n'alawusiza miliyoni 5 n'amala n'afuna looni kati omuntu ng'olina 1.5 billion ongamba otya nti jjinja muno mukulema okuza miliyoni 7 bannayuganda kambagula amaaso munyiige buto banyiza nasazeho okunyiiza bantu tewabanga mubaka wa parliament akaabira bwavu akabaddi kaabwe kubazanyira ku mitwe butabakolera kwa bamanyi nti bw'okolera omuntu omugagga gy'omuntu mubwavu n'agaggawala asobola okuwagira omulabe wo ne bakujja mu ntebe ako nno kakodyo ka President Museveni yagamba nti baavuwaze obafuge nti bw'ofuga abantu abaavu baba mangu bakumanipulatinga kwezi omuntu omunaku omuwe emitwalo 10 n'akuba bajja akacupa kyovala nga abantu abawoganya ku mikolo baba tebalina kye bali kakati babateekamu endowooza nti bw'onoowala nakwezi najja yatutte ssente zo songa bakola manipulation yaabwe nze ndi mukwogera ebigambo bino nga mbyogera ku lediyo yakyabazinga bannayuganda emunaagaana okuzuuka bagenda babuzaabuza okumala emyaka emirala 5 Kyagulanyi ne baana bafudde ajja kujjawo opposition omulala ababuzeebuze nga Museveni akyali mulamu kubanga njagala tukkirize between me and tukkirize nti ekizibu kya Uganda Museveni ti Museveni ya controlling opposition ya setting up pace yabawa ssente Museveni yagamba nti kati opposition njagala efuuke bweti kati njagala efuuke y'abacomedian nga Ssegirinya njagala efuuke y'abahooliganizi Museveni asobola n'okuplantinga abantu mu opposition nga bakola bya kisiru kakati mwena mulina okwekwatawo mu tusooka nitugoba ekizibu kya Museveni Uganda tesobola kuteera nga Museveni akyali mu ntebe wantu wali opposition kwezi bonna bali mu kuwadawadako mu business teri kintu kinnumanga ekyo kubuzaabuza abanaku bamanyi bali mu byaddala ate abakulembeze bali mu byafere abanaku baagala gavumenti eveeko naye bano abeefula nti bakulembeze bali mu byakifere teri kintu kyannumye kusanga abasajja nga bali pulaninga kuddira Ssegirinya mu bigere nga tanava mu ddiiro omulambo guli waliwo bapulaninga tutulye kawempe ebimu ebya Ssegirinya kambyogere nga mukwano gwe bino ne Kasagga bwoba ondaba ku live eno live egatambuleka abantu kumbagera mu bitaano Kasagga yaŋŋambye ekya Ssegirinya nga buli lwayita ng'alaba mutaddeko ekipande nga puresha erinnya okumanya Ssegirinya yafudde enkwe z'opposition
yakola ne video bambi mu bulumi n'agamba bataata nkomawo ka constituency kange temukatwala ekitwe kikyannuma nnyo mukatonda mu ggulu mugende mwenna mulabe byenjogera abasajja nti yabyogera ng'ali ku kitanda bwati nga bamuteekako dde ebipande era the best gift bannayuganda abampuliza mada mulina omutima nga mwaggwamu obusiru kyemuyinza okukwasagirinya gyali mu ntaana kuwa wa kika kye kifo ne mumugamba tuwadde naggirinya oba tuwadde driver we agende naye aliyeko buli olitajjanga okukuba akalulu nakulima bumpa obwemupi na kujjako Museveni mugambe nti Bajjo yatugamba oyagala obwemupi ogenda kwegaggawaza bw'aba alina omutima omulungi nga Seggirinya ng'akusunirako kuba Museveni ayagala muli obwo obukunkumuka kubanga parliament ya Museveni njagala ombulire kwezi parliament ya Uganda kikyekoze mu kulaba nga leeta enkyukakyuka ekola biteeso bya Museveni era omuntu ajjanga ku leediyo kuno kwenjogera ebusoga tebakulimbanga nti omubaka wa parliament asobola okuyamba okujjako Museveni era gwe buli mubaka gw'osindika mu parliament musindike ng'agenze kulya gobadde okimanyi nti Seggirinya mukumuleka mu parliament yalina omukulu gwe yawa $4 million mukulu nnyo mugagga ye nannyini ssente yasaba Seggirinya $4 million okusigala mu parliament sente basikayi baabo be bazivuga olw'empapula naye gwe omanyi nti okuyamba omusajja omunaku nga Seggirinya okumuleka mu parliament omuggyeko $4 million obadde okimanyi nti okumugja mu kkomera era bateekayo $2 million ate ne byenjogera nze mbawa bwino nze nina bwino omutuufu Seggirinya okuva mu kkomera ya spendinga $2 million ne Alan Sewanya n'oyogola Seggirinya okusigala mu parliament n'awadabya omuntu oyo nga yeeyogeza gyo ku TV yamusimba $4 million yabba omwana $4 million kati yeefuula amulumirirwa muntu munene mu ggwanga omulimu gwe gw'omutwe kulya nguzi obbi akasajja kabadde kanaku okaggyeko ebina okwongedde stress fine okalese mu parliament nga lwaki otwala ebina omusajja ku ssente ezo kyokka n'omuntu gwe twogerako alina $2 billion okumanya teri muntu alikkuta bintu bya nsi eno $4 oli yamugamba nze okuleka mu parliament mpa $4 sente ne bazivuga ne bazitwala ewoyo omuntu kakati njagala tuggula obwongo bannayuganda bino mbibagamba nti Uganda ejjudde bafere either mu opposition oba mu government bonna banoonya ssente Uganda ebulamu omuntu ayagala abantu bano abanaku anabajja mu mbeera embi kyokka ekisinga okukwasa ennaku abafere basinga okusiriwaza abantu ne babagoberera bw'ovaayo kwezi saawa zino ng'oli ku mulamwa mutuufu ng'oyogera mazima bajja kugamba walidde kuba balina koodi yembagamba buli ayogera amazima aba yalidde kyovula nga Katonda agenda kukumira bannayuganda mu busirusiru agenda bakuumira mu bwavu agenda bakuumira mu butoletole lwa butategeera bannayuganda bamala kwekoona biringa mbuzi babitwala kulya byebigobera yokweza wamma tebyebuuza mu Uganda yekwezi gyatwala yewa zino mbuzi bannayuganda mbuzi nejira bagambye mulumbe nga bakuba n'obuki bannayuganda muli mbuzi kubanga omanyi lwaki mbuzi tosobola kwebuuza nti ekigendererwa kya Bajjo kiri kituufu ayagala kutuleetera nkyukakyuka oba ayagala kukola kufuna ssente omuntu ayagala enkyukakyuka omulaba nali mumasapo okola kituufu naye oba omulaba kwezi va wano nga weefudde falo balimbelimbo bateekemu essubi nti Museveni omuggyako nkya bonna bajja kugoberera kola ebintu bibiri wana nyo kyagulanyi vuma nyo Museveni yakulaba following gy'olina nga buli omu anjagala kakati ojja kumala kubatomeza obagambe nali mufere nti ekizibu ky'abannayuganda bategeera leeti tebategeererawo emanyi lwaki Museveni abafuza emyaka 4 Semwogere yajja n'abatomezaayo gye batomeza 10 Ssebaggala n'abatomezaayo gye batomeza Besigye n'agezaako kyagezeza naye nga bo tebagamba tuwagira Besigye n'ekiggwa kitya abaana baffe baali bafiiridde mu makomera abaana baffe babasibye obulumi buno tubukozesa buti okujja Museveni mu ntebe balaga kuliganiza kwezi kintu busiru kintu kibi bannayuganda basiru abasinga naye kati bo bakola ki ati kakati balina kuzuuka bannayuganda baagala enkyukakyuka balina kuzuukuka kumanya bafere wano bw'ojjanga oyogera mazima nga Bajjo tebakwagala kubanga opposition ekuba ng'ogirinyira mugaati ne Museveni akuba ng'omulinyira mumanyi lwaki mugasiina Saidi lwaki mugamba siina Saidi nze kimpagiza Nuupu tulokwa yeyogera ku bizibu by'abantu abangi ne naye njogera ku nsobi zaayo kyekinvunaanya ekintamya Museveni nti yali mu buyinza yanyigiriza abanaku nze sikyaddamu kukola na Museveni
ne bwe ndisigala ku mazima omuntu okuno okulonda bw'anaakuyita yampita era jjo baadde bampita ku Sheraton neŋŋaana era jjo abano abankubye obucupa banyiizizza nnyo bakoze bubi olina obudde togera ku bucupa oba tonnaba sagala kubanga ogenda mu bula akacupa tugenda kukomawo nako sooka omaliriza ekyo kakati munnayuganda yenna mpuliriza ku rediyo ya Kyabazinga nkwegayiridde kino ekisanja ekijja bw'oba tusobola kuzuukuka fiira mu bwavu butotuwogganya tukoye temuli baana bato bw'oba mwetaaga kufa mwenna abantu abakulu abatategeera muveewo tulina generation endala nze ekimpisa ow'enkwe because sigwa na muntu manya nti kwezi mufere nemanya nekuweyinga nenkusoma nze tosobola kusanga ngudde ne munnabyabufuzi yenna nze nsigala omuntu ow'amazima nga nzobera wankwe kuba leero kwezi oli mukwano gwange ojagenda obbe enkyansi gyengambe nti kwezi yabbye kikimpisa owaki kubanga lwaki ogamba ndi wankwe nze wema mpagira opposition nerekeramu amagezi nenga ne opposition yeno Museveni agenda kwewola trillion 15 teriwo opposition yabadde kukyogerako opposition Museveni ali mukutwala mwanyi bana bakolwana mudakiika 2 nga baba balawo enso emateeka gayite opposition ene leseyo teeka ate linyambye omuntu nze wa wansi kati nze amagezi gange n'okutegeerako ekibayite ate nze ndi open nnyo siinankwe kubanga kwezi oba owunyagamanga bakwezi owunyagamwa that's why nti ensi esiima abantu nga bafudde mugenda kulaba obulungi bwa Ssegirinya nga amaze kufa kino nkyogedde ku leediyo Busoga mukatona mugulu mugenda kumeyisinga Ssegirinya nga wayise omwaka gumu sawa zino twalina omusajja bamuyitanga Jjajja Ichuli yali musajja mugezi nnyo bannayuganda tebamu appreciatinga nga mulamu kati bakomyabo video ze lwe balaba omugaso gwa Ichuli Uganda erina omuze basiima bafu Uganda erina omuze basiima ki kati nefa wano bayinza okugamba omusajja abadde ayogera amazima kale kino Bajjo yatugamba yajjaga n'atugamba obufere bwa nabyabufuzi naye essaawa zino tebasobola kulaba makulu tikubanga ensi ejjuddemu abagwamu essuubi ensi ejjuddemu abawumba tuutu ensi ejjuddemu abasirusiru bwe bagamba tuula mu ttaka naye n'atuula natosoka kwebuuza lwaki Bajjo ngamba otuula mu ttaka kakati Ssegirinya omulimu gwakoze kulabisa paliamenti era Ssegirinya omulimu omukulu gwakoze kubalaga nti okukolera abantu wetaaga kumala ku bufuzi myaka 4 towetaaga kumala ku bisanja myaka 2 nti osobola okuyingira paliamenti eyo mu nnaku 9 n'okukolera abantu nga Ssegirinya bwe yakikunawo ogendagenda mu bulango kale abasoga mwenna twabawa puroguramu eno nga yeyogera amazima ngenda sooka mbanyonyeremu olugero lw'obucupa bwatandikidde mbabuulye konkuluzoni y'obucupa weyakomye kyavudde kuki era twatuuse kuki ero leediyo bagiyita baguza ku internet leediyo ki buli muntu ayagala okumanya amazima g'obucupa kuba Sky yakola bitalina kya twalina muganda waffe Ssegirinya yafa ku lunaku lwakuna mwandaba basooka kumubika kubanga omuntu ampulirize Busoga Ssegirinya yafa ssaawa 11 nga bukya abasawo ba Ssegirinya ye mulwadde akyasinza okufuna akazibu k'okumulangirira nti afudde paliamenti yalina summit emunyonyo nga bw'obika Ssegirinya paliamenti summit ejja genda muki era gavumenti yasooka kukola order temusooka kubika Ssegirinya abasolo ne bakola ensobi ne bagamba maama we nti omwana alambadde maama yajja kubika bubisi abantu bonna bakeera ku kyaki Lubaga wali ku ddwaliro amazima gali nti Ssegirinya yafa ku makya ssaawa 11 naye embika ye yalimu omukono gwa gavumenti kubanga Ssegirinya was a national asset bwe zawera ssaawa 3 maama ne kimuyitirirako nga tasobola kulaba mulambo gwa mutabanyi we nga guli mu ddwaliro nga n'atabika ne batugamba akyali mulamu eyo yali order ya gavumenti kubaga katusoke twetereze samiti yaffe gwe mulyoke mubike Ssegirinya munange Ssegirinya bwe bamubika nga ngenda Lubaga ku ddwaliro nga njogeramu n'abafamire mwandaba n'abamawulire banzijako interview abaaliwo ebiseera ebyo nga njogera kinayogera kubanga abasawo baŋŋamba sooka ogumya abantu naye nze teri kintu kinkalubiriza kutunula mu kamera muno nenjogera bulimba oyogera mazima bwe najja okugumya abantu nange kyampitirirako era enanga yali musajja w'amaanyi okwetikka obulimba bye nayogera ku ddwaliro enkero ku makya byali birala ne bye nayogera ku TikTok yange n'abantu gye baliko byali biki kubanga wali nali mu mikono gya security na ddwaliro nalina okubalaga nti omuntu akyali ki naye bwe nali nvuga emmotoka nga nva Lubaga ne nfumiitirizibwa kuba Ssegirinya mwenna bampulirize Busoga mbadde nga nsula naye ebiseera ebimu mbadde nga manye ennaku ye ey'omunda ne ngamba sobola kulya mu Ssegirinya lukwe
nenzija nenkola video bogenda ku TikTok yange ogiraba genda olabe essaawa ze nagikola ne budde babikamu Sseggenya ne baga Sseggenya ekituufu yafudde. Waliwo omuntu akoze order from above. Omuntu yakoze order from above ayagala summit yeggwe. Abasawo berubaga bakalaba video ya abiche bivuga. Abasawo berubaga sky. Abasawo berubaga nga bakalaba video yange. Mu dakiika 3 ne babika Sseggenya. Ne badifyinga orders omunene kwa bali no entekateke mubika ku Saturday. Sseggenya yayina kubikibwa ku Saturday ne pressure je nasaawo nga bajje kwa nalaba nga mukwano gwange okumala Rubaga ennaku 3 nga ate yafadda kiba kya busiru. At least bamubike tuteketeke kyobanga ne Bobi Wine yatomera yasoba genda ku kyaddwaliro n'amana n'ategera ekituufu ndi omusajja yafudde basi bano batekawo olulimi lwabwe lw'ekifere clinical dead. Ebyo nembisamba je nembagamba nti okumanya abasawo bali tamanyi kulibaga nti Palus eri ku ICU. Palus eberetya ku ICU. Palus ke kati mu Luganda. Kandi batenga oba musuwa something like that. Kadenzi jana nzija obuli bagatwa. Munnange akatunonsi. Nga nayino genda ku kitebe kya Nuupu. Bwe batwala omulambo ku kitebe kya Nuupu nayino genda naye saasobola nali nveeno jinja yennyini. Misinga Sseggenya ogenda omukungubagira ku Nuupu. Kwenkera waliyo ebivulu bibiri. Waliyo ekivulu kya Catherine Kusaasira n'ekivulu kya Spice Diana. Nagula tebo mu kivulu kya Spice Diana. Ne tiketi zange nkyaziyina eza tebo. Munnange ngangamba kina abantu banakiraba batya nga zaake bwe yakoze. Ogenda mu kivulu. Mukatona mugulu nga Sseggenya ali mu ddwaliro bajjo nga ndi wa Spice nzina. Tekikola makulu. Ne ngamba ate nyizo butasobola genda kuziika Masaka. Kampiteko mu Lumbe. Olwa program eno. Nsimbula saawa emu. Natuuka e Kasanga ti saawa 6. Ogwekiro. Ntuuka e Kasanga ti parking ngejjudde. Na parkinga ku kkubo natambula kumpi. Half a kilometer okutuuka awali Olumbe. Ntuuka mu Lumbe abantu bannyaniriza bulungi. Bapa reception ki? Nungi. Bonale bonku nyinyi muwada bannyaniriza bulungi era twogera buki? Bampa n'akatebe mu tent awali Bannyanzi. Ntuuka mbuuza kuba nasangawo Naluyima wa Kiso, sangawo Chairman Nyanzi, sangawo Basemugoma, ng'abantu bwe twakola ki? Bwe twemanyi bwe twali. Mbana akatuuka bwenti. Mbana va ku bintu batubitegeera. Mbana akatuuka bwenti. Obimanyi gwe babikola. Jango binkodere wano. Tugende mu maaso mu kwebyo. Muva mu katemba watu bimanyi. Mbana akatuuka bwenti jango nterereze. Gutobimanyi. Ani? Gwe leta gundi yange. Bano wendi saka is good. Jo watu bimanyi bireke saka impact gundi yange. Ojitereza otya. Ani agambye atereze. Kata bitereza atya. Chuka ndi abantu bwe bagala atokole otyangaliza katobimanyi. Mbadde nkugamba. Mbadde nkugamba nti bwe ntuuka ku Lumbe mpaka kikuba no bankyankalanya gwe soko yige ebintu ng'okwata ku ssimu. Bwe ntuuka ku Lumbe abantu tebamperekera bulungi kuki. Sanga muwada yagala njogererewo nga nakakola ki? Wana sanga abantu bakooye nga ziri sawa 6. Naye Nyanzi ne kakatongole katakakwata abakazi. Kamumiransa na faako kemusigano. Waliwo akasajja kampi tekalina future. Kateekawo embeera. Muwada bagenda okumpa akazindaalo Nyanzi asooka amugaana. Na parking nkomye ku muwada nga nyaniriza. Nga ntudde mu tent. Kansubira nti busoga lyo radio mwenako ebuli mugiwulira. Ntula mu tent munnange nga muwada ngamba ogenda kwogera. Nga kemusika kwata akazindaalo kakatongole mu miransa nafu. Kagawala abantu basatu bokka bagenda okwogera olwaleero. Chairman Nyanzi, Semugoma n'omukyala. Nentegera nti kodi zaabwe zikoze eki? Bwe nawulira statement eyo nze nsituka. Ngenda wali Chairman Nyanzi. Mubuuza naayogera basiyogere kuba budde bugenze nkooye ate jjamu mungi. Nina okkeera okukola ebintu byange. Nangamba atofaayo. Ngenda kwanjula. Nze ngenda okwanjula eri abantu. Nyanzi nga tayagala musoko kubanga bajje bwe kwata omuzindaalo. Omanyi abantu bangi abantu b'ekidaala ne bagamba bajja ayogere. Ne basooka ne babifukuta kati Nyanzi ekyasinza okunnyiiza n'okugamba nti yasetinze ebintu bino wadde namusonye emasawo tujjawo. Kwe kwata akazindaalo natandika okuyisayitinga violence. Mukulu Bajjo mpiso teyeesigamwa omunyampi. Nentegera step ki?
bwe yavudde ku muzindalo teyampise kali akafuga bakadiza omuzindalo kakatongole kazze mu kwogera bitakwatagana bwe nabadde ngenda bwenti nfuluma nve ku lumbe kuba nze ndi diplomat abantu bampa ekitiibwa mu corporate sobola kukayanya buzindalo wano ndi ku muzindalo abantu 5 babano bandaba live ensi yonna eri sand program ensi yonna eri ku program eno olabye wetubadde tuyimiridde wali enyenga nga abantu baagala kujja ku radio wetubadde wali ekisoga nga bonna bagatuwereka eno radio etuuka n'ekisoga ngyewunyisa kisoga si mukono eno radio ina mukulu obwakabaka bwafuna radio ina frequency kakati nyanzi nisituka bwenti okugenda ompulira kwezi kyenkugamba mugwadde ankwata omukono angamba bajjo kusegirinya abaddemu kwanze nenku nyingi muwadde oyo butwali mu musango gwa Sebulime era ebimu ku byatta Segirinya Aida Nantabe yali minisita wa Museveni yakolumira Segirinya yagamba Segirinya embeera gy'olimu gye njagala kikyate embeera gye ndimu gye njagala kubanga mwansibako omusango gwa Sebulime era Segirinya yafa ngamba akaba ku mutima agamba Aida Nantabe y'omu kubankolumira akitegera bulungi kyekugamba kakati mu mbeera eyo muwadde ankwata omukono angamba ebintu byonna byetwayitamu ne Segirinya kwe tuli ku mpewo Hasani bintu byonna byetwayitamu ne Segirinya jangu oyogereko eri abantu nzija nsaba kakatongole omuzindalo kagugaanira akamamira nsanafu nkwata omuzindalo n'empaka bwenti ompulira gwe ssibo ntandika okwogera bwe natandise okukwata omuzindalo nyanzi na stroba ne bonna ne batambula ne bakola ki ne bagenda baada yakafuluma omwana gwe natendedde naye muyebuddala ow'ekijaketi yasoose okukowa embeekuulo vaayo toyogera twakukoowa naye nga abadde atudde mu lwaliro y'abakiyamaani ki bwe yakikoze nga bakama be bakafuluma bwe bati jjukira nga bapulantinze dde ebikazi bibiri biri eri mu mugongo gye mbadde ntudde naye ng'abantu bawansi babagambuleko ebajja akole ki kakati ze neesigala nga njogera kuba nategedde bahuligani bw'obeera mu basirusiru abangi olina engeri gyobahandolinga munaye ze neesigala nga njogera ne mbagamba temulina kye muyinza kukola muwogana bwogayi temusobola kujjako Museveni ekyokubiri ekisa Segirinya nkweza mmwe bunanfuusi bulimba saawa zino wano waliwo ali wano mu lumbe ayagala okujjayo Segirinya mu parliamenti ate ekituufu yabaddewo era ojja mulaba nawe omumanyi kwezi kakati bwe nayogedde amazima ne bongeramu opika naye nsookera ddala okwebaza security ya Bobi Wine zomanyi omuntu bwankolako amazima ngogera nga bwe gali Bobi Wine alina security eyina empisa nenebaza Nowa Mutwe nenebaza ambassador Firebase nenebaza Mama Sam kansala w'e Nansana kubanga baalabye nga bahuligani bali abaagala akafo ka Segirinya bali mu kutta kifaananyi kya Nuupu kuba njagala okkiriza between Kwezi Myandi yu Museveni yabulaninga Nuupu nga bahuligani teri yabadde muwagizi wa Nuupu mutuufu naye nandibadde nga mpagira enyala eno naye nandibadde nga ndi mubi ng'omulambo gwa Segirinya guli wali mu ddiro n'akola ekyo kyebakoze eki olw'omululu gwono nakigwanyizi ayagala akafo ka Segirinya yabadde atta kifaananyi kya kibiina tosobola kubanga oli muwagizi wa nkyukakyuka Kwezi n'olaga obusirusiru ku mulambo kubanga mu kufiirwa ne Museveni yabadde akkirizibwa okujjaawo ne Muhoozi yabadde akkirizibwa okujjaawo omulambo tegwabadde gwa Nuupu kubanga omulambo ogwo gwabaddeko famire yaago guyina abaana baago ate ffe mikwano gyaffe ng'osanga bonna abali abakayana okufunirako akazindaalo tebasobola kuyamba mwana wa Segirinya nga bajja bwenyinza kukola ki kwanza sisobola kusanga Nagirinya ne sikola ki munnange tenkizuula so nabadde nkuta akazindaalo bwe nti ne mmanya nti wano wayinza obutabaawo ba Nuupu batuufu kubanga singa Nuupu teyambaddemu security ya Bobi Wine teyandinkuumye singa Nuupu teyambaddemu Nowa Mutwe tebandinkuumye singa Nuupu teyambaddemu ambassador Firebase tebandikoze eki ne bambi baalwanye n'abantu bawansi okunkuuma ne bagana bali okuba ebicupa kubanga bakasuka ebicupa babanga basatu banna kabadde kakundi kati bambi abantu bawansi nga beewunya busiru bwabwe basigadde bazinze emikono bwe bati nga banyeenya mutwe kati ndawooza omuntu ali soba kyovala nga saavunaanye Kyagulanyi era sirina busungu bonna ku Nuupu navunaanye ono alina akakundi ow'omululu ayagala ogenda mu kifo kya Segirinya ate nga bannakawempe tebalina okukola kuddiza muntu wa kika kya Segirinya ekifo era ekigenda okuswaza Nuupu ng'etaddewo omuntu nga wa mu nnyumba ya Bobi Wine ekyo kyabulabe ati kigenda kulaga okweyagaliza jjukira wabaddewo propaganda atambula nti Segirinya tebamwagala Segirinya nga yakafa ate oletewo mu nnyumba ate nga gobadde pulezidenti kya busiru balina kunoonya muntu mu famire ya Segirinya anaasobola okulabirira famire ya Segirinya okugenda mu maaso mubajja bagamba mulina obwa pulezidenti muli bagagga musooke muddeko ebbali tuweeko kuba n'abanaku bafune
enkola entuufu eri nti kwezi between me and you nga ndi ku leediyo ya Busoga nti enkola entuufu mwandinoonyezaayo omuntu mu kika kya Segenya ne mugimwanga token of appreciation kubanga Segenya ye mubaka mpuliriza nedda ssebo mpuliriza NRM mpuliriza Segenya ye mubaka afuze Uganda eno n'omwaka gumu kitundu nga obulamu bwonna nabumalira mu kuyamba abanaku konera mu mutima netu waketerere otegera bulungi obulamu bwonna bumalidde mu kukola ki kakati omuntu oyo bw'otamusiima n'omuddiza kubanga njagala tunagambye bye mwogera mu abanyampi mwe banyampi abatuufu mutuba tubimalamu NRM parliament bakusindika kugenda kulya kati basindika omwana wa Segirinya oba muganda oba driver we anaasobola tumukozesa endagaano nti labirira buli mwana wa Segirinya labirira buli wakika wa Segirinya tukuwadde kugenda kuyamba Segirinya. That's how you appreciate the man. Munange mbadde nabadde ndi awo jjo amasimu ne gavuga ne banneetondera nze amwe gentleman chairman Nyanzi yankubidde ntogerere sawa meka nayogera ekimuli ku mutima nangamba ebbanja lyange ngirigwa na mwenge ebbanja lyange lyaweddewo nangamba naye nsaba onsonyiwe buli omu yeekubye ebikompola era Nyanzi simuyinaako buzibu namusonyiye era ntwala nkirangira ku leediyo ya Busoga siyina buzibu bwonna na Nuupu ku mutima ku busungu wadde okunyiiga era ensonga eyo ngikomeza najjogerako nabadde jjo okusanyuka TV ne kati engeri gyeri leediyo ensonga ya Nuupu n'obucupa bwa bajjo mbikomeza ku Busoga yo leediyo kubanga nakizudde bw'otoba wa opposition mutuufu gavumenti esobola okujjako batekawo abantu basatu bana singa mbadde bajjo waluli juka naddayo okusoma kati ndi reform demand kakati lwaki nawangudde bahuliganiza abangi I felt ahead of them wanalabye nga kakundi kakozesebwa singa babadde bano abantu ba wansi nga be bankubi kyandibadde abantu ba wansi bambi basituse mu kidani ne bamperekera paka ku mmotoka ne batukane ku mmotoka yange ne bamperekera paka ku kkubo awo nategeredde nti amaanyi gagambadde mu bantu singa kyabadde nga kikolwa ky'abantu bano abanaku bempeereza nandimenyesa omutima naye kyandinumye nnyo neŋŋamba naye abantu bempeereza ate okutanjagala bwe nti nabakola ki kubanga nze tebanjawula nabitex ate ekyokwe kyebamanyi bandaba nze ndi open kwezi noba mukwano gwange okola ebyekisiru nga bandi nkola ki kati bano balina bano babadde bateddewo opposition ey'ekisirusiru nti bwensanga kwezi simubuuza naye kakati olwo basinzidde ku ki tebalina nsonga ate balina ensonga nalabye obatandikidde mu bavuma kubanga babadde basiru ekyabanvumizza tewasobola kubanga wali mulambo nga bali mu byabufuzi kubanga omuntu yakoze ekikolwa ekyo yabadde ayagala kulaga nti ali enisikini okuba abantu mu nkoka kyali kituufu ate nga kyali kikyamu kati eyakoze ekikolwa ekyo yabadde ayagala kulaga Museveni nti Nuupu basiru balwanira ne ku mulambo omuntu yakoze ekikolwa ekyo yabadde ayagala kulaga Museveni nti Nuupu they are violent olaba kuba ne bajjo waabwe omuntu yakoze ekikolwa ekyo yabadde ayagala kulaga nsi nti Nuupu terifuga Uganda bwe kibisinga kyabadde kya Nuupu yennyini kyandibadde kikolimo gye bali mukatona bwe kiba kyabaddemu omukono gw'omuntu wa Nuupu yenna ekyo kikolimo kye baakoze nze nabadde maze obbawo ekikolimo ekisembayo mu nsi teri muntu musiru kwezi ng'oli Muganda asobola kukoleza mpisa mbi ku mulyango babadde bakwetegekedde oba bakugwidde bangwiddeko bugwiriza kuba tebategedde nti obucupa nga babulina edda bwenna Nyanzi yalese ataddemu koodi ze nga bw'omanyi omugezi bwakola ki tiwakwata omuzindalo muteekewo embeera ki ekyo naye Nyanzi namusonyiye ku mutima era simuyinaako ki bwabadde bukalu nga bulimu amazzi nze simanyi kuba tebwankutte bwakutte security ya Nuupu era neebaza Kyagulanyi okubeera n'abaana ab'empisa ngaabo abaana ba Red bampisa Ambassador Firebase bampisa Mama Sam wampisa bwe batajjako buno bu Julius obufere obulingiza abakazi Nuupu ekyagenda mangu magombe kubanga Julius tasobola mugamba nti ye mwogezi wa Nuupu yabadde akwata omukwezi okaddiye nnyo tumanyi ebyenjuga tebyenjuga mugambe Julius Katongole ye yapise mu bantu omuliro era yataddewo embeera nga tayagala ajogere ne Nyanzi yabadde MC w'omukulu balina politics no wakabampaane Julius yalingiza abakyala yuyu gwe bakwata ate sikulingiza gwe bakuba emigo n'akatambi gye kali ng'alingiza abakazi kakati mbadde nkugamba kati nze baade baagala kunzijuza ntabukere Kyagulanyi naye nafunye essimu okuva mu bannene bonna baaki ne beetonda era nenkijjako omutima era bannange abantu abadde basuubira nti bajja alina obuzibu ne Nuupu muswadde siina kigenda kwongera ku Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi talina musango mu kino kubanga Kyagulanyi kennyini tugambe kale Kyagulanyi tanjagala tasobola kukola kintu kimulabisa ku mulambo njaga tulowooza ebintu bino kwezi Kyagulanyi tugambe tayagala bajjo netayinza kuteekawo eyo niwe yandibadde balamu
Kyagulanyi tasobola kukkiriza bbala mumukuba bukipa ku lumbe kyekikolwa ekisembayo okubalaga nti muli batu temusobola kuwanga. Kyagulanyi tasobola kukola kintu kisuula kibiina kye. Tegera bulungi kwezi kati eyakoze ekintu kino yabadde n'ensonga mmeka mu lulu gwa kufuna kaadi ya Sseggirinya nga tamanyi kita ekibiina kye na butamanya nti ali mu kutuukiriza manifesto ya Museveni okuvumaganya ekibiina kye nti basiru kwezi tosobola kukkiriza fujjo ku mulambo. Kati e Masaka bagenda Mpuuga ayungidde eggaali ako kenjagala okomewo nako kenjagala okomewo nako omuntu aba tannamalayo n'ogenda mu bulango bannange zaako oli musajja mukulu oli mukulembeze gwakulira abavubuka mu Nuupu gwe MP w'Emityana next time behave as a leader. Wakoze ekintu ekirabisa ekibiina kyo n'okukulaga nti Sseggirinya tabadde mukwano go kubanga Sseggirinya nga bakyamukungubagira n'ogenda mu masanyu kabadde kabonero kabi zaake mwabasuula ekibiina kyammwe buli lunaku bakkirizagana Nuupu naku yeyongera kugwa olw'ebikolwa by'abano nti Kyagulanyi mumutisa omugugu mune talina watandikira kutereza Nuupu talina wasiza ndi bannange Kyagulanyi ekisuula ekibiina kyo aba akyali ku Bajjo nga Zaake akola kino aba akyali ku Zaake nga Nyanzi akola kino aba akyali ku Nyanzi ng'oli akola kino. Amazima ga Katonda mu ggulu kyabadde kabukola ka busiru ka bugwagwa omulambo gwa Sseggirinya nga guli mu ddiiro waliwo abagamba taasanyukeko soko sirike ogenda mu kosata n'akomawo. This is our culture. Nze naluuzinze balamu yankubira amasimu yagala ngende kusalinga Museveni neŋŋaana kubanga nze opposition yange ya mutima siyoneka bapaani wakatongole okuba enduulu nze neŋŋamba nti ngenda mweni ali bakola n'ebitooke kubanga nze kizibu eni ali mukyensolanga eroota eni ali muyagala ennyo okukola nange nakolako nayo campaign n'enyumirwa mobilization skills ati nkubuulira kakati ekizibu ky'opposition bwefuna resources zaffe nga babajja ate batusosola juga tekuwa musaala tolina kyogifunamu n'okwaniriza obwaniriza lutalo kyokka ate ekirungi kya Museveni anoonya bajja yabadde ayagala mulaba ku Sheraton soka olidde nga tonagendayo nti bwe mutaakopa enkola ya Museveni kwagala balabe bwe mujja kusigala mu ndulu za nnyimbe nga temufuuza bakulembeze mujja kubeera ngaawo nga mukyamulamu abantu ku lumbe ne bakuba endungu ebizibu bano tebiwedde opposition eyige Museveni nti oyagala mulabewo okusinga ate akwagala kale ginagenze ku lumba abo bandi badde bagamba bajjazeeko mu bintu byaffe ne bagamba tumaze naye ate bwe balaga primitivity omuntu ali primitive kwezi tatwala buyinza era omulimu gwa opposition yazo yandibadde efishinga abantu bajja mwene ale mu kugyegattako naye Zaake tosobola kulaba mulambo gwa mwana oyo Sseggirinya mu Katonda mu ggulu ng'ali mu ddiro n'ogenda n'osanyuka oba olaga kifaananyi ki Zaake katandika kati mukulu Bajjo njagala tugendeko e Masaka ekiri e Masaka Mpuuga yaleese ebizindaalo baabigobye kakati ambawe information abantu bali mu kutiisatiisa bannange simanyi kano ka video babasobola okukatambuliza bali ku TikTok. Mpuuga tayagalira ddala Kyagulanyi ne Kyagulanyi tayagala Mpuuga. Mpuuga asuula nnyo Nuupu mu katego ke. Mpuuga okujja ku Lumbejjo ne mumuŋoola mwaba babeera bisaaba Nuupu kuba Mpuuga kyabaanonye kirizagana mu Uganda waliwo section ye tayagala hooliganism ate section ye tayagala hooliganism yesinga osalirawo ensi. Nagamba kwezi nti abagezigezi abaana basinga basirusiru milioni 45. That's why Museveni omugezi omwafuga milioni 4 okuma mu kuwoggana. Mpuuga bwajja ku lumbe n'aleeta amazzi n'essodero mu bigoba mwe basiru ne mugamba nti butwa eyo enjogera y'obutwa mu Nyampi simanyi mbega byaggwako. Mpuuga bwajja ku lumbe abayagala balabe nti bano bagoba n'ebyokulya ku mulambo. Mpuuga bwajja ku lumbe abajja kukulabisa omuntu omugezi okola otya you ignore wa Mpuuga kuba njagala okkiriza nti Mpuuga yafunye eggaali ya Fangoli agirina ne Nuupu eyina eggaali kakati abagwagwa babiri basisinkana gy'emirambo okugwa. Jjukira Mpuuga talina kyafiirwa tali ku level ya Kyagulanyi. Kyagulanyi is an international idol we competinga n'Empuuga owaka constituency akamu akanyendo mutundwe oganya okubuuka nti Mpuuga ayagala kukozesa nsobi nawe ogudde mu katego k'omuvumi kumenani ab'omusiru otali ku international level gw'omuntu wa international level obeera otya mu butalo bw'obu constituency. Era lwaki bw'oba olina abagogwa mu kibiina kyo tobagambako kubanga Nuupu weegwa Kyagulanyi yaba agudde Katongole Julius tajja kugwa abangola abantu kubafu tebajja kugwa. Kakati mwabaki mmwe abatasobola kubuuka butego bwa mulabe kati gwe bagambye Mpuuga ajja kulumba okwo ng'asubira enduulu era asobola kumuŋoola namwe kimugenda okukola mu muŋoole
so singa bajja Mpuuga nayogera nga musirise nga mukola byammwe aswala ne mutima kubanga bategera weakness yamwe nti you are violent bwegala ko senupu ensobi gendo osobola bako sensobi nga bayita mu violent hooligans not violent they are hooligans ndi kyabuswavu nnyo gobe ebyokulya ku bulumbero w'omuntu bangambi bagobya amazi biba bituufu bagobya amazi ne soda how can you do that kukumba otali ulo nebizindalo nga waliwo omukazi yekalaka kakati obo omukazi bagula bugule ogoba otya kati ebiri biyamba Segirinya omusegirinya abadde Mpuuga y'omu ku bajja Segirinya mu kamera kyokka ekisinga okuluma abaasama tebalina kye bayamba Segirinya bo bajja mu kamera ne befula abaali bagala Segirinya Mpuuga mwagale gaana yayambako Segirinya okuva mu kamera yagala Mpuuga gaana yawulirako abaana banze Mpuuga simwagala ne muntu ze kinvunanya era ekimpalanya kwogera mazima Mpuuga simwagala era siri mwagala naye ayina ebirungi byakolera ki Segirinya bw'aba leesa amazzi n'emmere ogoba yaki ku mufe muli basezi mwagala mwe abantu abanupa bawogo muli basezi mwagala kulya Segirinya bigere ebyo byavunda mujje obubonero bw'ekisezi ku nnyimbe lekoli aleeta emmere ye aleeta amazzi kubanga olumbe si lwa nnyoko olumbe si lwa kitaawo gwe olumbe otali lulo olufudde lwa byabufuzi nti lulo olwo olumbe lwabadde lwa nuupu abo bagambye nti lwa nuupu asiba nuupu si yafidwa Segirinya abadde wa Uganda yenna olwo olumbe famire ya Segirinya erinako obuyinza soko sirike famire ya Segirinya erinako obuyinza parliament olumbe lwa famire ya Segirinya erina ensobola kyeyita abantu ab'enjawulo kuba deputy speaker gyali tebajja mugoba wali abo ebitibwa mu gavumenti nga tebajja bagoba olumbe parliament erinako obuyinza badde mbaka wa parliament olumbe nuupu erinako ki olumbe lwa pate 3 gavumenti kusaidia parliament family ne nuupu nga president w'ekibiina kakati balina kwatagana kusiibula munnaabwe mu bitiibwa nesikulaga hooligans tizitali kinnuma simanyi ba nuupu teyina bakulembeze bantu tusula mu twapu yaabwe ya busiru Mpuuga bwajjawo ne mutamuŋŋoola n'atambula mufu omanyi nti Mpuuga buli lw'omuŋŋoola akola okimanyi nzijjo bankubye obucupa beerabisizza mu bantu nti basiru osobola okwagira abasiru kwezi osobola okugenda mu bokisi n'olonda omusiru kakati Mpuuga yaya abo wabaagala mwe muli bantu kyabatabuuka nti onaze kutukyokoza tumuleke waliwo Museveni abantu bayinza okusindikamu nga yagala laga ekifaananyi bulijjo muŋŋamba ndi mutemu bulijjo muŋŋamba ndi mudaba abaagala obuyinza bakuba bajjo buwulira bwe kyeŋŋamba kwezi abaagala obuyinza ku mulambo nga guli wali mu ddiro bali mukuba bajjo bucupa omanyi kyasinga okwagaza nnyo Kyagulanyi bwe yalinga amaze okwewandisa ku nomination ne bamukuba kyamuwa nnyamba ekyakola Alien Skin Palaso mukuba mpya Alien Skin nawanika empi n'afuna sympathy ekyakola Kyagulanyi kumutulugunya nga tazaayo naye simanyi lwaki yava ku nnono eyo kubanga omanyi lwaki abantu bagala nnyo sayidi enyigirizibwa bw'onkuba oluyi jjo nga bankubye obucupa abo abantu abataano nange mbabaddiza bucupa twandibadde ffena tufuuze basiru obusiru tebugoba busiru amagezi ge gagoba obusiru kati omusiru bwakusula mu twapu ye n'osiruwala nawe oba ofuuse musiru kati Mpuuga bwajjawo n'omugobesa emmere gwagobye emmere ya Mpuuga gwe musiru kitegeeza toli tolala nti tosonyiwa tosobola kuba mukulembeze beera mu busiru bwo kyova olaba nga bukulembeze obumuvuba wa Katonda Katonda ga bano bantu kibempa eggwanga gino emisege abatalina mitima giri humani kubanga omuntu bw'afa osooka n'oteeka ekibiina ky'ebyobufuzi ebbali n'oteeka eddiini ebbali n'oteeka empala n'ebbali kwezi olaba emba sikwagala nga tugambe tweruka n'ofiirwa omwana n'enzigi okuziika bwongoba gwe musiru bwongoba kitegeeza oyagala kulya mulambogo kitegeeza oyagala kweziikira mulambogo kitegeeza toli human waliwo kalica Abaganda tebali basiru n'abasoga gamba nti bw'ogamba nti gundi simanyi Museveni poisoned Segirinya oba yakoze bike ne Museveni gwe mugamba nti yamuwa obutwa bwajja n'amuziika gwe tolina kugoba Museveni tosobola Museveni bw'otomugoba oba omulaze omwawutirizo ninze n'omulaga nti Museveni oli musiru okujja okumutugo wa ssate okumuziika naye bw'omugoba oba ogudde mu katego ka Museveni naye waliwo obukakafu nti Museveni nkuwabuwa example naawe birogiko tomalaga just I'm a philosopher sigambye nti yamusi senkuwa example tobanga muntu atali mukozi wa leedi nkuwadde example tabalina ndowooza nti Museveni yamuwa obutwa najja n'aziika Museveni tolina buvunaanyizibwa bwomugoba ku mulambo nti bw'omugoba kitegeeza oba ofuuse musiru munne so bw'omuleka n'aziika Museveni naye watabaawo kavuyo konna Museveni ajja genda agamba ni kino nakola kyaki otegedde kwezi kyekugamba nga naye yeekuba muki mu mutima kakati ye Masaka akavuyo akagenda okubaayo leero Mpuuga yazze kulabisa Kyagulanyi
era Kyagulanyi gabakweka video kano leero nyamba okuuma empisa n'obuntu bulamu ng'omukulembeze kamera ekutaddeko amaaso ensi yonna buli wabawo effujjo ekibiina kyo kyekyokya bagenda kuprovokinga Kyagulanyi mu speech bagenda kuprovokinga mu entrance bayinza kuteekawo bagenda okuŋŋoola okulaga nti wagwa bayinza kuteekawo bagenda okuvuma naye you as a leader banga bajjo we nabadde gyo mulumbe don't ignore them because of a single level kati bali abadde bankube bucupa nabalenga tebasenya na mannyo kakati omuntu atasenya mannyo Kyagulanyi akujjako atya waya abantu boogenze mu bamasiikini Kyagulanyi bagenda okuwogganira abagala okulemesa okwogera bebaguze kubanga abanaku bebakozesa ebyekisiru teri mugagga akola byaki kakati Kyagulanyi manya levo z'abantu abagenda okukolako akavuyo banaku nnyo obalwanira bave mu nnaku gye balimu kakati omunaku bwakuvuma nti Bobi kino tonyiiga yigira ku bajjo nti nabadde mu basiru bahuliganiza bambadde engoye za Nuupu saabaddiza kubamba singa tasobola kompitinga na muntu nga talina kyakulya omuntu akasuka akacupa aba talina ssente aba anoonya 10,000 mmeka kuba kiriwa kyasirwa nga kirabanga bajje yatwala ssente zaakyo ontegera buli kyekugamba kakati these hooliganism bagula abantu abannaku abatalina ssuubi ne bakola effujjo ate abantu abakola effujjo balowoozesa abana nti Kyagulanyi tebamwagala kalwe we nabadde ndi awo waliwo ayinza ogamba nti bajjo tebamwagala naye kakati gwe kezi gwekigeza nti bajjo tebamwagala kakati ye Kyagulanyi embeera gyakola ki so Kyagulanyi out reason them like Museveni bwakola n'amanya nti Kayihura ayagala kunzija mu ntebe n'amwongera contract nekakasa ti buno obukulembeze kwezi Katonda yabukola ki munyambe muwe Kyagulanyi video eno tudde Kyagulanyi be ready to face all the humiliation face all the wrangles omwana wa Fango ne bwajjanga ayagala kulana wa Nuupu gamba wa Nuupu taddiza sigamba nti wa Nuupu talina maanyi naye Nuupu kifaananyi kya nsi elida mi azibajjo babakunda banga nkuta akacupa kubanga walina nabadde nsobola okulekawo n'omulambo naye nagambye me as a leader I have to be exemplary sirina kufaanana bano bakuba bucupa nze nina kubasinga magezi kati Kyagulanyi ogenda e Masaka singa abantu abo amagezi koma ku bawagizi bo bali mubaleke bakole effujjo baswale kuba gwe bw'okola effujjo oli president wa kibiina Mpuuga bw'akola effujjo is just a constituency MP kamera z'omu America kamera z'e London kamera z'e Russia zonna ziri mu Kyagulanyi leero bagamba agenda kwogera biki Kyagulanyi bw'oba oyogera kola speech eri uniting factor Mpuuga n'oba tomwagala muwandeko ebirungi bye yali akoze oba tomwogerako kuba ye nannyini constituency omukulembeze omutuufu Museveni bw'ajja wano ng'amanyi nti oli muyeekera agamba Koni yatuleetera amazzi eggulu ne bwe yatuleetera amazzi n'amala n'abyonoona n'atta abantu toyogeza lulimi lutyoboola bakulembeze banno sipiiki ya leero egenda kukuwanika nnyo oba okukusuula ennyo abantu bonna bagitunuulira kubanga ensi yonna erinze sipiiki ya Kyagulanyi nakulaba nga tewabeera violence ate nga Kyagulanyi mumanyi si musajja wa violence naye yeetooloddwa abagwagwa abangi tikwezi n'oba mugezigezi omu nga oli mu bagwagwa 10 ofuuka omugwagwa sometimes that's why nti language olumu eya Kyagulanyi ewabamu olw'okuba nti ali mu bagwagwa abaki abangi yeetagayo abasajja abagezi babajja bamugamba nti wayeyo naakuvumye kwezi gwe tomuddamu muwaane buwanyi ogwo omutima gwe guliva mu Kyagulanyi agenda kufuga ensi anti akyali mu lulyo olw'okuyimba kati akuze ne olw'okuyimba lujja kumuggwamu kubanga buli lwolaga mulabewo nti byakola bikuluma abakuwangu kwezi tokkiriza kati nkuyigiriza bakiyita stage fright mu kusoma gyensoma emagendere tokkirizanga okulaga weakness zo mu bantu kati Mpuuga ali mu kubalabisa weakness za mudati wa hooliganism muoganira ku mikolo mugoba emmere mukuba abantu obucupa ddala atenga muli mu constituency omwana wa asobola okwegomba okuwagira ekibiina bwe kityo tekisoboka osobola okuwagira omuntu muogana Mpuuga twakola kituufu Mpuuga mwamukowa naye si kulumberwa Ssegirinnya Mpuuga aze kuziika mulinde kampiriyoni periodi zitandike muleke muyimbe Mpuuga twakkowa naye nga bino ebyokufa kubanga bano abantu ba wansi Kyagulanyi gwe batikka omugugu omunene ekibiina kye kyekifaanana ng'ekyabagwagwa bawumba tuutu bano abawoggana twakkowa abakasuka ebicupa Kyagulanyi tamamanyi na bwafaanana bannabyabufuzi kati Masaka Abedi Bwanika yakunze oli omukazi yakunze bonna bakunze tageti yaabwe eryemu Kyagulanyi tumulabisa kakati kiringa Museveni bwe yagwa mu ambushi y'Obote Museveni agamba bwe yagwa mu basirikale b'Obote yeefuula bo kulawuli about ekireka nga bagenda okumutta yeefuula bo nayogera ennaku ebaluma tiyabalaga busungu nti nze minisita gwe muwambye
wa Museveni yali minisita ku mulembe gw'Obote. Museveni bwe yagenda e Luweero bwe yabbanga emmere yagamba nga gavumenti y'Obote yebba emmere ebeera logiki nti ozanyira mu weakness za mulabewo kati Mpuuga azanyira mu weakness zammwe kkiriza Gana Mpuuga alina corporate class gyakutwala tojja kusigaza bano bakasuka bucupa mutwale obuyinza wetaaga kirasi y'omuntu ng'asobola okukubira Kigundu n'agamba Kwezi awangudde mulangirire bano abakasuka obucupa bakuba mu nnaku yaabwe ne bafuluuta basulana mu myala ali kutagala mazima ono ajagera yebaka emyala gye ali omummonde gwe ngoleri nga twagenda mu State House ekirooto Kyagulanyi kuyingira State House omuntu anayingira State House empisa kintu kikulu kakati Kyagulanyi tandikayo emisomo egiyigiriza abawagizi bo beeyisa batya mu public okusikiriza abalala obegattako bino ne byenjogera byamagezi kitegeera ndi gye munaakoma okukola ebikolwa ebibalabisanga abasiru Nuupu tesobola kuwangala myaka 6 mu maaso kyogamba nti endoko makana akalulu sigambye tegenda bwe bataakyuse mbasobola okukyuka ne batera eggwanga ne libeegomba teri ggwanga lyegomba mugwagwa era singa nabadde nkolera Museveni gye nabadde nfunye olugendo okulya sente za Museveni mbaga mwankuba obucupa mwangoba olungenzi kwezi singa sadda ku opposition bituufu ng'ate opposition yange ya mutima si yakabampaane gye nabadde nfunye we out eddayi wa Museveni nabadde negendedde wa Museveni kwelira sente abasajja mwamu bali eri balya sente ziringa bicupa basale batuyita tuli kuba n'abanaku abatategeera nino ogamba atekeko eddoboozi lyange ku nsi wadde bano banzigyeko wayasijja genda waani kubanga opposition yegoba abantu oba bo bakulabanga atali opposition kati basiru kati balina boba opposition kabanda banti siri opposition boba opposition mwajja kumanya bambega na batali bambega kakati omuntu omugezi wamanya nti bajja ombega tomuwa byama gwe bajja mukozesa ekirungi kyakolera otuuke gy'ola gatanda oli musiru Museveni bwe yamanya nti mutebire embega yamuleka Makere n'akomawo n'amwana wa Governor Bank of Uganda gwe olowooza nti bajja ombega tomuwa byama genda mu budget mobilization gyakolera abantu okwegattako otambule ne kubanga temwajja kumanya bambega ne batali bambega temulina kantu kapima bambega oyinza n'ogamba abapima bambega nga be bambega abawedde emirimu kakati nze ngenda ddi ku kitebe kya Nuupu ebyama mbifuna ddi yika nkubuuza Museveni nga yagala okubega Kyagulanyi akozesa bajja omanye ebyuma byebateeka mu motoka ye gomanye abantu abali ku Kyagulanyi abalipoting wa Museveni nga tonagala Masaka ate osobola okutegeera nti ono mbega okumanya babaloga obusirusiru mbega tebamutegeera nti mbega bamutegeera nti mbega mulimu guba gufudde kati ogenda kubega ani nga bakutegedde oli mbega tanti bannayuganda beesibira mu mbeera embi ey'obutategeera kwegamba bo basuubula busiru nakuliganizibwa buli obusiru bwa bannayuganda abamu busuubule busuubuzi oba babugula Kenya ne Kenya bagezi babugula oba mutukula ku booda obusiru bwa bannayuganda babugula mutukula ku booda ekivubuka kive ne kikola live ne kigamba bajja ombega kyokka otegedde ndi mbega bwekituddamu muwa byamabyo mulekaako bombolayizingira abantu bakwegatteko ogenda mu State House bajja oli musiba nga oli mu ntebe naye katusobola kuba na mbega ditekita nga tonafuna nabawero si wani katoba wajja ate bambega babeetaga mu gavumenti yonna bwe mbambega omanyi nti bambegera Kyagulanyi okitegedde nga teri gavumenti etambula nga terina bambega ogwo si musango nti bajja okolera Museveni nabana abawugana baagala mirimu kukolera Museveni tebalina kyasi era singa bafuna emikisa bandi bebasooka okudduka nalabye nga bali ku General Gaddafi namulaba yingira okumanya bannayuganda bano baawungira eggwanga yeetaaga kuva mu nsi muno General Muhoozi yabadde ayingira kivulu kya Spice Diana yaze ne General Gaddafi yabadde coincidence saagala kuwaayiriza General Gaddafi nze namulabidde yabadde ayingira bibye ne Muhoozi ng'ayingira bibye bayingiridde wamu oli CDF sebo kwezi toyinza kumalaga muyingirirako CDF kwezi sikiwa nti General Gaddafi asobola okukola ensobi eyo yabadde coincidence ku Serena ababadde balinanye General Muhoozi oyina obudde ensomese Gaddafi anaaswaza buswaza ababadde ku General Muhoozi yonna yabadde security ne Gaddafi mwe yajjidde mu Gaddafi ndi ku live njagala bakuwa akatambi kano ogenda kunswaza buswaza naye kankuyirewo omubiri kusiza Gaddafi gwe mmanyi ojja kuyiwawo buyire mpuliriza Serena Otero teriiko nti Jena ayingidde teriiko nti Museveni ayingidde abantu basigala batambula normalize ntegekawo ebivu eri yabadde red carpet nga Gaddafi aveeri nga ne Muhoozi aveero ne be meeting da kucheke point okumanya Gaddafi yabadde ku bibye Muhoozi yayingidde bibye ne Gaddafi natuka mula natulawo Gaddafi yabadde azimbye galina okuzimba ogana Gaddafi okuzimba azimbye ekibuli nga Gaddafi omuganda okuzimba Gaddafi kyogamba asobola okukola ensobi asobola okukola ensobi n'alyamu Kyagulanyi olw'okwemukana akadde abamuliddemu babadde bafaanana naye nga singa Gaddafi naye asobola kuba Gaddafi fuutu soja omumativu kubanga kati gwe oliwo enyaleemu
nze sibera nkowe kakati lwaki owakanira Gaddafi wabaddeyo bimanyi nnyo twagala kubajjamu abatali kakati bw'obajjamu ngani anti bwe busiru bwebadde nkugamba kati bw'olina akapima nti ono wange ono si wange keyatambudde ne General kakati Muhoozi General Muhoozi omanyi tebayadde amawogereza kudda mu Nuupu anti bwe busiru bwe mbagamba kakati kati tukitwale oli yabadde wa kankuwekezaako okweziba mu Kayana tukitwale nti Gaddafi yabadde ne Muhoozi omanyi otebayogereza Muhoozi abawe mu omanyi Minister of Security internet government kakati lwaki mulina endowooza y'ekisirusiru etategeera omanyi otebakyakulanya tuma General Gaddafi genda ombegere Muhoozi lwaki musalira abantu emisango lwaki kugamba mulense politics wa hooliganism gomanyi oteba Gaddafi alina mission gyaliko Gaddafi yabadde agenze kubeka Muhoozi ati nkuwekezaako kubanga nze amwelanded student anti ate nze ebintu sera wangeri gyobirabamu lwaki abawumba tutu tebakumanyi bajo byayogera nti zisobola kujajinga muntu paka ng'ayatudde kakati gomanyi oteba Gaddafi bamuwa mission Kyagulanyi nti genda onketere gavumenti nga ye mission gyali gwewaki ojajinga Gaddafi gwenda Gaddafi ebikolwa by'omuntu bimweyimirira kati saawa zino osobola okubusabusa bajjo nti siwa opposition kubanga tolina kampima bajjo tetutambula fembi anti kakati lwaki Gaddafi otambula naye Gaddafi yena mulabyeko n'amaaso wamulabye n'amaaso ate omuntu omukyamu yereka mu kamera byamukwatiddeyo tigabimukwate kyokali atamanyi nti waliwo kamera kubanga Soya Spice Diana kamera zabadde zitandika ku gate motoka anti wezamukwatidde osobola okukola ddiru kusera ne batamanya mujjeko abantu akajjanja n'obusirusiru Gaddafi alina lwayiti ye kyokanze mwensanga balamu simusindika ne mujja ne mu kamera balamu mubadde mwenna mu bivu tubadde ffenna kakati bw'osanga ne Nabbanja bw'osanga ne Nabbanja Prime Minister w'eggwanga nga twejerega nti wabba ssente zange wabba kigeza nkolera Museveni kakati ye enkola gye muteeka mu bannayuganda ffe tulina emikwano nga twatandika najjo okuva kati Gaddafi mukwano gwa Muhoozi sijja kwogera ku Chad Gaddafi zimanyi timu ki Gaddafi yabadde coincidence njagala kulaba Gaddafi njagala Gaddafi ajje wana answaze ajje wana ngambe nti kati awagira gavumenti awonje okuva mu Gaddafi sobola kuva mu Gaddafi kati kivudde kubanga tosobola kukolera abasajja bano zibayita sogera politics wa bukyayi nalabye ku Lumbe ng'abantu banoonya nduulu bogera politics wa nduulu babawaane zinako wakabampaane twale nga nvuma abantu nze neguya abantu nze neguya ebiwumba tutunze bajjo saabivime direct awo ne bikasuka n'ebicupa nabigambira eki saabigambire mukasuke mwongere mbwamu temulina mpisa muli basirusiru nze ebyeje ebyo ate zinabadde nsobola ebyo ebyeje nsobola okubita ennaku Museveni byeyavunza obwongo kati waliwo omuntu ayagala okujjako Museveni yeeyisanga abo ebyo Museveni yabiteekawo ku nnaku wala paka lwe birifa kakati nze sobola kujajinga General Gaddafi abadde okumpi Kyagulanyi olw'okuba kamera zimukutte nga Muhoozi ayingira naye ayingiridde kumu ne Muhoozi neefuuka emboozi kati propaganda wa Museveni kyovula bagulamu babbuloga abantu babasiiga ne mutandika okusiiga abantu kyokka Bobi Wine Kyagulanyi talina mikwano gye mweni alemu Kyagulanyi talina mikwano Kyagulanyi alina emikwano gye mingi mweni alemu ng'agikweka atya kati kankugambe 99% mikwano gya Kyagulanyi nakyo kankikuwa ne tasobola kubatta na mama wa buloga gwe manyi kuno ku internet nga mama we kada we NRM emitiyana naye nga ajja kuno n'avuma abantu be NRM yagala gaana NRM ye government eri mu buyinza tosobola kugyewala tukozesa resources za NRM omusaala w'opposition gwafuna gwe NRM security ye NRM tolina bw'okola ki wabula ogyewala otya ng'olina opposition yentufu mu mutima nga bajjo ate nga bona bo bakwewakana nti nze mbaagaza opposition yaabwe gomanyi otobaze ngenda okudda mu bigere bya Kyagulanyi gomanyi tobangenda kola opposition yanga abantu bangoberere ennaku eriko nnyiniyo kwezi wasoma diguli kyebayita struggle yennaku etuluma ffenna terina nnyiniyo bani yanga nti Kyagulanyi ennaku emuluma yennuma nze nina ennaku yanga ndi mukunonya school fees 45 million Kyagulanyi osaga esasudde da school URA endi mu bulago mpa emisolo nze bwe mbeera mu bino eby'ennaku nva ku nnaku yange bani yagamba nti Kyagulanyi yenna nnyini ennaku mu Uganda kati kakati byebintu bye mulina okujja mu bantu obuwumba tuutu obwo mulina okujjamu abantu obusirusiru nti struggle yeggwe si ye Kyagulanyi aleera avuga bullet proof bw'oli protofona zitwala mwana ku ssomero bwoga nti muli mu nnaku y'emu Kyagulanyi yakuyamba buyambi kutuusa mu nsi nsuubizi oba atuuse batatuuseeyo gwe olwoneko nawe otuuke mu nsi ki ge mazima ge mutayagala kugamba bantu bwe mbyogera nga mugamba bajjo yalya obusiru bwammwe temwagala mazima kyokka nayagamba bajjo yalya enjala emuluma talina na kyaggulo bw'ojja n'obagamba amazima dabegunya bwe byagala kujja no kubiwaana enkya Museveni tugenda mujjako Museveni tasobola kuvaako nga musaali basiru Museveni avaako n'abantu abagezi Museveni avaako n'abantu abamanyi okunyiga amapeesa Museveni avaako n'abantu abatali bakuligani Museveni okuvaako tulina okumakinga sure
nti fera tukyusiza obusiru mindset y'Abannayuganda nga tekyusa y'obusiru n'entegera n'endowooza ne Muhoozi agala kujja tufugaaga Muhoozi ayina yaana Natasha ana Bihogaana kugamba n'abasajja 50 ya master plan bajjusiza bagala gifulafu 90 ya master 900 ya master plan ng'ekitukozesa ekyo buwumba tuutu bwaffe busirusiru bwaffe tuli ku General Gaddafi Museveni yali afuga ageze China leero tuli ku General Gaddafi Museveni yali mu kupromoting ababala bagenda mu ministry tuli ku General kugamba bali abasajja batukumira wano ng'abasirusiru kakati Bannayuganda mutakyuse entegera muyina okuyiga okufumiitiriza kwezi nze kanyambeko Bannayuganda bajja mu busiru temujja kukyusa mbeera yamwe nga temutegedde nti embeera embi kikwatako gwe kenyini okujejjamu nga Kyagulanyi ajja kujjamu obabajja tojja kuva mu mbeera mbi ng'okyagenda ku propaganda n'obulimba tojja kuva mu mbeera mbi ng'okyalina omutima omubi